Tuliddeko ku mawulire ga leero ag'essaawa essatu nga Byabakama bagamba nti tukuume eddembe tukulembeze Uganda. Ekyo kituufu era naffe kyetuze tukugamba emabega Byabakama mu byonna akalulu kano ke tugendamu kulembeza Uganda. Ekyokubiri, ku bantu bonna abagenze mu kalulu kano ku bwa pulezidenti tewali ayagala ggwanga lye nga Kyagulanyi. Ojja kuwakana oba okkirize. Bwe twagenda mu kalulu kaali akawedde 2021 buli kizibu kyonna ekyakolebwa ku Kyagulanyi, buli fujjo lyonna eryakolebwa ku Kyagulanyi, omuntu atayagala ggwanga lye essaawa eno singa tuli mu ntalo oba ddukadduka, kikkirize oba kigaane. Abantu abasinga balina endowooza nti Uganda tesobola kubaamu olutalo. Tewali kitasoboka, kuba ne mu kinaana tewali yali asuubira nti Uganda egenda kubaamu olutalo. Pulezidenti Museveni mu kalulu k'ekinaana teyalina yadde obuwagizi yadde kwota ya kwota ku buwagizi Kyagulanyi bw'alina, teyabulina. Ekyokubiri, Pulezidenti Museveni ye tamanyikiddwa na wantu wonna nga Kyagulanyi. Mu kinaana bagamba bagenda 27 bemunduze balina 27, kyerabidde ekyo. Singa Kyagulanyi yali tayagala ggwanga lye, buli kintu ekisobola okukola obuyeekera akisobola. Ku miliyoni 3 n'emitwalo 60 oba n'ekitundu ze wamuwa, sisuubira nti asobola okulemererwa okumatizaako emitwalo 5 agende nagyo mu nsiko. Tutegeeragana. Sisuubira nti asobola okulemererwa okumatizaako emitwalo 5. Ate ng'okimanyi bulungi Pulezidenti Museveni n'okugenda mu nsiko n'akalulu ke bali babbye tekaali kake. Kitegeeza nti ku mulundi ogwo Kyagulanyi yali badde agenda mu nsiko nga n'ensonga gyawe etegeereke, kababbye akalulu kange. Kitegedde? Naye omusajja yagenda mu nsiko nga n'akalulu ke babbye si kake. Ekyokubiri, nga ne bwe baba babbye kake, obuwagizi teyabulina obwenkano obwa Kyagulanyi. Bw'abanga Kyagulanyi yeerekereza n'agamba nedda, sigenda kugenda mu nsiko, kaŋŋumiikirize tudde mu 2026. Kitegeeza Uganda emuli ku mutima. Byabakama gwe okutte Uganda mu ngalo bweti, ekuli mu ngalo zo. Bwe kuva mu ngalo n'egwa, tewaliwo muntu mulala gw'ogenda kunenya. Tewaliwo muntu mulala gwegenda kukola ki? Museveni bwe yali agenda mu nsiko mu kinaana, ebiseera ebyo baŋŋambye yali omusajja eyali akulira akalulu k'ebiseera ebyo bamuyitanga Ssekkono, bwe baba tebaŋŋambye ebikyamu. Eyakulira akalulu yali Byabakama w'ebiseera ebyo bamuyitanga Ssekkono. Ssekkono teyali tategekagako kalulu kalala konna, kateekwa okuba ke kaali kasooka. Naye Museveni yagamba bwe babba akalulu kange ŋŋenda mu nsiko. Nga tamanyi Ssekkono ategeka atya akalulu, nga tamanyi Ssekkono agenda kukategeka atya. Kitegeeza yalabira ku byaliwo. Kati ffe Byabakama tukulirako ensonga esooka. NUP egamba wajibba akalulu wakagaba bubi, bukabala bubi. Ne Museveni yennyini agamba akalulu ke kabbibwa. Kitegeeza nti w'oyimiridde gw'olina okutaasa Uganda. Olina okulangirira nga byolangirira Museveni kyangu okugamba nti banzibye, ng'ate ne Kyagulanyi kyangu okugamba nti banzibye. Oba ntegeerekese, kubanga akalulu ke wategeka luli kaali kafu. Bwe kibanga n'eyawangula agamba nti baamubba, kati ate ono gwe bagamba nti yawangulwa alemererwa atya okugamba nti wamubba? Kitegeeza akalulu kategeka buki? Kati kana akalulu bwe kakulema okutegeka obulungi, tunenya bakalimu, gwe tugenda okunenya Byabakama. Bwe kaba kali kakutagalako
ng'omuntu oyagala eggwanga lyo nga bw'wagambye nti tukulembeze Uganda waakiri kano waaliganye n'ogamba bannange okusinziira luli akalulu nga bwe kantagalako kano sijja kusobola naye bw'oba weewaddeyo n'ogamba ngenda kukategeka era nkalimu bino tobyogera ng'obyogera lwakubaako by'oyisaawo byogere nga biva ku ntobo ya mutima gwo kubanga abantu balina obulumi tewali kigenda mu maaso ky'otalaba ab'ebyokwerinda batulugunya Kyagulanyi ab'ebyokwerinda batulugunya bannayuganda osirise buli kimu wakyejjeeko osirise bwe banaatuuka ekiseera nga bagenda kwerwanako byabakama tovaayo kunenya muntu yenna kuba gojja okuba nga alemereddwa abantu bazze bakugamba bw'obanga oliko akazita akakutuddeko ketikule ogambe nti akalulu bannaye mumanyi nti okusinziira ku kino nekino nekino nemereddwa tewali agenda kukunenya bwe ziba nga ssente ne bannayuganda abasinga obungi basobola okuzisonda nga zooyagala nti bwendekulira ate akasente kange ke bagenda okumpa bannayuganda basobola okuzisonda ku bulumi bwe bazirina ne bakuwa ssente ezo kati amawulire ge wayisizza noga nti tukulembeze Uganda bannayuganda bandaddala Bakyagulanyi baagala Uganda yaabwe okusinga bw'olowooza gw'ogenda okubbika Uganda oba okugibbulula